Okyalaba okwanjula n'embaga. Olw'ekiseera kino nsaba tusooke tukikubireko mu ngalo ez'amaanyi. Kubanga guno gwe mukolo omukulu. Bannaffe abatulaba ku kamera zammwe ku videos wherever you are, twagala okubategeeza nti guno omukolo omukulu oguyitibwa okuzaalibwa. Mu Buganda omwana omuwala tazaalibwa, manyi omwana omulenzi tazaalibwa mu kidaala eri gye tubadde. Wano wewaka gano ge maka, eno yentabiro yaffe, n'olwekyo gwe mukolo gwe tubanga era okuzzaako. Bakulu bannange mbeebaza olw'omukisa gwe mumpadde okutembeeta ensonga eno, era mu kiseera kino njagala okubanjulira abaana baffe abazze olunaku olwaliro omwana waffe azze afuuse ensonga olunaku olwaliro nanyirisimayiru yatandisa mukooye saba kumukubireko engalo ez'amaanyi. Raymond musajja mulangira mu biito owakamuswaga ekkooti era taata nga musumba Charles Luwaga Lubega. Raymond oyo muzzukulu wa Charles Luwaga Nyonyitono. Basajja babiito ddala balangira bawe bekkooki owakamuswaga. Ebirala ebisingawo tunaabimanya mu maaso nga tetugenda. Amannya ye Denise Inanchinga Denise Stella. Omwana ono nga yasoma mwana musawo. She is a medic or medical doctor or medical practitioner. Akolera Lubaga medical yayitayo hospital. Mulwaffe olwongereza tuyitayo hospital. So mwana ono azaalibwa mukulu munnange gwolaba wali omwami Mukiibi David nsaba atubuulireko katonotono ate nga mulongo era bwe natuuse wano ku makya nasoose obwedda programu yonna nyiwa taata mulongo kato isadoma okugiwa omulongo baswa. Kati omwana ono muzzukulu wa John Kirizesto Musaalongo Mukiibi agalamidde e Nakaseke Bulemeezi, muzzukulu wa Ssenyimba agalamidde e Nakaseke Bulemeezi, muzzukulu wa Kisubika agalamidde e Kirolo, era muzzukulu wa Kinene era naye agalamidde e Kirolo, muzzukulu wa Sserunjogi agalamidde Ndejje Kirolo Ndejje Bulemeezi, era nga muzzukulu kitaawe ye mwami Ssenyimba Waswa. Mukulu wange yakwata omutwalo n'agukkiriza n'emikono ebiri. Kakati n'amwebaza n'amukwata ne mu ngalo. Amina. Yes, okkiriza tokkiriza kamera zikulaba. Sebo mutabani Raymond Lubega okusaba ko okuwa muwala wange mubeere mwenna Nanchinga Denise Stella kuyiseemu era okkirizibwa okuzaalibwa mu maka gano. Kiwedde. Kati oba omwana ow'obulenzi naye atoole, omwana ow'obulenzi tambuza taliddwa. Asooka okumala alina kabiri Viola akayoyo bambi okokosa kayindo akalalo koswiti wenzejukira erinnya lye okulyogera mpomerwa kozinde konunganzani kozidanungalirize obulire nti Bulaya abawala banja balungi
Hepatitis B. Coronavirus atwabuwazisa. Taniwa mukisabuli byennyimba nga mubikiriza. Sebaki esaje obulange. Mukane bali kubera ngoli muklaba Delta TV tukole tuli wane sanyu lituta. Sanyu lituta mwebale kojja. Nyabo. Muchikuye. Tuchikuba. Mukoze omukolo. Mwebale kubeerawo nammwe. Mulungi. Omukolo gwego gwennyini gwe mulabako. Doctor ne engineer. Kikola kiti ekyo. Doctor ne engineer. Nkiwulira. Simanyi omwana bagenda kubeera pilot. Sibyetando se. Bulungi nyabo, sibyetano nyabo. Bulira otya leero. Kulira bulungi, lunaku lulungi nnyo, naye ndi musanyufu nnyo. Musanyufu nnyo ddala. Dokita wamusobola otya? Dokita kugamba bire ebintu nasanga nga yeya gwe ndaba nga gwe ninzanira okusobola kuba nze ndi engineer nawe olaba. Aha, kituufu. Kati nange myaka ena. Myaka ena nga tulife. Tulinayo ka baby. Tutulinayo ka baby. Ninga musuubira. Tusuubira. Wanayitawo bbanga kyokubanga. Ozalera nga mwaka gumu. Wajja kuba wa myezi 3 baby. Kale myezi 9. Kale sewe mukyala oyagala mugamba ki? Mukyala nga mugamba nti mwagala nnyo. Era ndi musanyufu nnyo ku luno olunaku lwe bakoze olulungi n'okutuzaala wano maka gaabwe. Era mwagala nnyo 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 kyenjagala dde omugamba. Kale sebo kayimba kikoyagala omuweereza? Kayimba kenjagala okuweereza mukyala wange. Bakuba bungi wano obwalaavu kale engineer bategeera laavu. Mpalaavu palaso. Yafuera basirike. Kale bambi webaze ku bantu se. Mwebale nnyo okubeerawo abantu bonna bebaza abantu abatulabako awo ku Delta TV. Mwebale kuba ba viewers balungi. Nera basigale nga bali tuned ku Delta TV. TV ya mwoji. Abanyambeko ku mukolo bonna mbebazizza ne bweda mbebaza. Kati bali ja kwebaza ku bano ne bali nabo bebale nnyo. Side zonna abakyala n'abaami bonna basobodde okusobola nga bino ebintu byonna bibeerawo naye nga tusobola okuba nga tubikola ng'obwo biraba biri ebirungi. Bestman gyali mukuweeko oyogere muko naye bestman wangi nyabo sibye bulungi nyabo musibye muti eyo tulidde bitaffe byonna bisoda bijuyisi byonna tutusagidde mu kimere aliridde ddala era mukufu essaawa naye aseemulugunyamu mu kyokulya. Oyagala mugamba ki mwana wange? Nja mugamba abeeye ne Denise amuyise bulungi amuwe ekitiibwa bakwatagane
wajja kubaawo ups and downs naye bakikwasaganye bulungi nga tebatidde. Ate nga bwe bafunye obuzibu basobola okuntuukira kuba sirina buzibu. Ekyo kitereeza bulungi ekintu kyonna kyonna ekitabuka ntuukirira muganda wange, okitegedde kirungi ekyo. Bannange just nze ndi mwanyina omulungi bannange sikisusiza ndi bulungi anaye omukolo gubadde mulungi nnyo anaye tunyumiddwa abayimbi bazze tulidde omugole anyumye bannange simanyi mulungi dokita banaye dokita mukyala mukakamu mukyala mulungi ali educated kwegamba simanyi kyakwogera bannange brother ono noye muganda wange omuto ugambye bannange Raymond ndi musanyufu nnyo tuse ku lunaku luno nkwagaliza obufumbo obulungi ofunye omukyala omulungi mwagale naffe bwe tuli okusupportinga anytime every time. Ekiruwano kyakabi twagala nnyo. Denise, mutima yo very new. Yo, abo mutima yo until Lake Victoria dries up. In favor it shine. Yeah. Checho. Emu. Zero.
omwami w'ekisembo congratulations atela congratulations omwami Raymond na engineer Raymond ne Dr. Denise mwebale kubeeraga musala okuleeta mikolo ku Delta TV yekyasinze kakati nomunange mwebala owakana tino si yekyasinze gwolaba bagiriko bameka bali mukukubira essimu Delta kwino teka omukolo ate naki nalo kakati nomuna enyongera okugamba bobeera oteekateeka omukolo gwo oba kwanjula oba mbaga olina okumanya kye bayita okay mukalozo kaffe olunaku lwaleero mukwano njagala okugamba obeera otegeka omukolo olina okumanya kye bayita season tutegeeza embeera y'obudde n'omanya nti nti omukolo gugenda kubeera mu mbeera y'obudde ki mukasana oba mu nkuba bw'omanya nti omukolo gugenda kubeerawo mu nkuba olina okubeera ng'opulaninga n'omanya nti enkuba singejja tukola tutya awo n'oyingiramu n'osalawo ebintu bibiri either embaga oba okwanjulako obikolera munda kye bayita indoor wedding oba indoor introduction oba okukolera ebweru bw'obeera osazeewo nti oyagala kukolera bweru waliwo tents ezizze gano aganene ennyo go ga bbeeyi era bw'ogalaba ku mukolo gwonna omanya gw'omukolo gwabadde gwa bbeeyi naye ate osobola ozisonda naawe n'ozifuna n'okola omukolo nga teweeraliikiridde enkuba agaga tenti ago ge bayita ga mega tenti waliwo ga 300 seater waliwo ga 500 seater 10,000 seater bonna zibeerayo kakati nga bwe twabadde ku mukolo guno ogwa Dr. Denise bo bakitegeera nti enkuba eyinza okutonya ne bakola ga tenti ago aganene era enkuba ne bwe yatonye first of all tukimanyi nti ya mukisa naye ne bwe yatonye tewaliwo yatandise kugamba nti ate banaye mweyongereko emabega nti ate banaye mukwate ku ngoye nti bannange kibuyaga ayinza okutwala tenti tebyabaddewo lwaki olw'ensonga basoma embeera y'obudde naye bw'obeera otegeka omukolo manya embeera y'obudde otegeke omukolo gwo nga tebikutaataaganye omuganda agamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono nkwagala nnyo abanja gange bampita Sharita mazimba wanvu mukyala kaweesa the freshest nakawere nanga gamba nti mukwano nkwagala nnyo teweerabeera kubeera ng'obubaka obutuusa ku baana abasomera ku Sharita School of Beauty nti tugenda kubatikkira nga 1 January n'olwekyo bwali eyo nga wasomera waffe jangu weewandiise tukoma okubawandiisa be tugenda otikkira ng'ennaku z'omwezi 15 December kale no munnange ali gy'oli mugambe nti nga lumu tugenda kweyagala tugenda kwemiisa tugenda kweraga nga tutikira abaana baffe mwebale nnyo mwebalire ddala Malakai Ecology oba ogenda okolereyo embagayo era nayo waliyo halls ennungi ezibeera nga zikuyamba ne bubeera ng'otegese mu mbeera ya budde Malakai Ecology eri kitende osobola n'ogenda okuwummulirayoko obuwummulizi ngenyongera okugamba mukwano nti ate ku Sharita's by the World Tina Gowns changing dresses Miss Dresses tutegeka omukolo gwo gwonna mu ssaawa emu amannya gange nagogedde dda nze freshest nakawere mukama kume programu ya mami eyakolamu naye weerinnyo eragibwa buli lwa 6 ssaawa emu mpaka 2 nga gwe kennyini abeera agiraba otuweereza erinnya ly'omukyala yina gw'oyagala tukyaze ku sheeyo atunyumiza olugendo lwe naddala ng'omulaba nti mukyala mukozi ate akumira mpeera ku nkuumire Shafiki nkutumidde Chamu nkutumidde William nkutumidde ani mulala gwe mba ntumira buli akola ku Delta TV mutumidde bye gwe Ndaira sirimba leero bino by'enjogera bya ku mwoyo oboyo omutima gwange munda egukubira nze ne guntujja omukwano leero